omutwe gw'ekyokuyiga gugamba nti okuweereza obulungi. Okuweereza obuki? Okuweereza obulungi, si kuweereza kikomi awo, naye okuweereza obuki. Nze mu buweereza buno nina gwe neefuulira okuba omubala gwange oba matching order y'obuweereza bwange. Bano bembeera nabo bamanyi, basobola n'okumanya kyeŋŋenda okwogera. Buli enyimirira okwogera ku buweereza mbikkula Timoseewo ekisooka. Nsooka kusoma ssuula esooka n'ensoma olunyiro lw'12. Mu ssuula eno agamba nti mwebaze oyo eyampa amaanyi, ye Yesu Kristo Mukama waffe. Yandowooza nga ndi mwesigwa bwe yanteeka mu buweereza. Njagala kutegeeza mwenna basinza abali wano, obuweereza tebabweteekamu era bonna babwetaddemu obweteesi bafulumye tebamazeeko. Omuntu yenna ayingira obuweereza nga yeetaddemu yekka nga tafunye kukwatibwako na kuyitibwa kwa Katonda taganyulwa era aba muzibu okuwembejja asobole okukola omulimu. Omuntu yenna ali mu buweereza nga tumwegayiridde aweereze, ku nkomerero kyangu okufaanana ne Yuda. Mumanyi mwenna Bayibuli Abadventist ti Yesu tayitanga Yuda, yamuyitako? Yuda bantu be baamuleeta ne bagamba Yesu nti owange noono yandibadde naffe mu ttiimu yaffe kubanga yasoma accounts, amanyi okubalansinga ebitabo. Omusajja ono is an instrument first of all in our community. Bw'oleeta ono oba owangudde abayivu bonna. Mujjukire nti bano abasinga baali bavubi, si bayivu, si bagagga, si ba waggulu. Kitegeeza nti ye yajjanga wa wagguluko kubanga omuntu ajjanga amanyi okukwata ebitabo. Kitegeeza yagendako mu ssomero ye n'atandikibwa. Tali nga bano abaali tebaasoma kubanga bulijjo kinnuma bwe lunaku lwe baali babasalidde omusango ne bagusoma mu kkooti. Naye ng'omulamuzi abasomera omusango gwe bazizza, omu ku baali mu kkooti n'awanika omukono n'amugamba nti taata Oweekitiibwa omulamuzi osalira bwereere n'okubannyonnyola akawaayiro namba 5 etteeka namba 27 lye bazizza tebajja kubitegeera. They are not school. They have never gone to school. Mpa amagezi mu butasoma bwabwe bagalamize obakube kibooko obagambe temukiddangamu. Ekyo bajja kukitegeera ddala kuba bajja kulumwa. Era ne babagalamiza olw'obutasoma bwabwe ne babakuba kibooko. Naye buli yavaawo ng'akabagamba tetuyinza kuleka kwogera kye twalaba era kye twawulira. Kyayamba? Tekyayamba. Naye baali tebaasoma baamu. Ate tebaali bagezi nnyo. Waliwo obutasoma naye ng'oli mugezigezi. Tebaali bagezi nnyo kubanga ne Yesu waliwo yabasomesanga ne bo ne batamutawaanya. Bwe yatuula wansi ne bamugamba nti bw'obadde ogamba kinaabaga nammwe bwe mutalina bagezi bwe mutyo. Singa nze ng'omusumbwa nkedde nkya ne ŋŋamba bakadde bange naye nammwe temulina magezi kyenkanankana n'okuvuma. Baali bambi bamutawaanya. Naye Yuda ye yajja ng'alina naye Yesu n'amulabulirawo naga naye ebibe birina ebiki, ebinyonyi birina ebiki. Naye omwana omuto alina wasamuntu nti nja kubeerawo. Obuweereza bwonna obuyingirire mu ngeri eyo tebuyamba ne buba bwaffe bwa kisumba. Omusumba ayamba ekkanisa ye musumba ajja ng'awulira okuyitibwa kwa Katonda. Amiina bannaye. Omukadde ayamba ekkanisa oyo gwe tuteegayirira yayitibwa buyitibwa ne koola agiwulira munda mu mutima gwe. Koola eyo efuuka dayinamo, efuuka amaanyi, efuuka oluviiri olumuvuga.
Ono agamba nti nze neebaza na bwebaza olw'okuyitibwa kwange. Haleluya. Neebaza bwebaza. Bameka bebaza olw'okuyitibwa kwa Katonda. Bameka bebaza kubanga baweereza mu kkanisa ya Katonda. Abantu abawulira nga yeebaza si lwakubanga Pawulo yali tasanze bizibu. Yali asanga ebizibu bingi nnyo. Waliwo essula nnamba ewandiikiddwa nga bamukuba emiggo, nga bamuwalula, nga bamukasukirira amayinja, ng'eryato limenyeka, ng'ebintu byonna biganye, naye aga nti mwebaze oyo. Haleluya. Okuwereza ono yali teyejjusa. Bano abalinga abo aga nti kubanga Mukama ye yanteeka mu buweereza. Kambabulire kino lijembulira nkiddamu era nja kukiddamu. Abamu ku ffe bolaba mu buweereza n'abo abakadde abatudde awo singa twagenda tubuuza ekika kyabwe oba tubawo obukadde bandifunye kunayo. Olaba ne babuuza obuuza mukazi wo tumwawula ono. Agati hani gwe mwawula. Mwawula omwami ono we. Naffe abasumba tubalina. Nga singa mukazi we gwe weesibyeko mubuuza omusumba tumukole kino, omusumba tumwawule, omusumba tumwe transfer, omusumba tumukuze, omusumba tumukole kino, agamba atya NO no mu capital and red. Kubanga ye mu maaso ge, mu maaso ga society, mu maaso ga community erina ebintu byepimisa abantu bafuuka abakulembeze. Naye neewunya bwewunya Katonda yalonda abakulembeze be wandikuyisire mu lulimi olw'ennaku zino misfits of society. Kirowooza era omusajja omu yagamba nti naye Yesu naye yakola strategy ennafu. Olonda otya abantu abataasoma ne bakwasa ekkanisa. Ye yennyini yatambula nabo emyaka 3 n'ekitundu, 3.5 years. Kyava mwandikako article n'agamba Jesus is a teacher who failed because he taught for 3.5 years, but on the graduation day nobody was qualified. Nobody qualified. Kubanga ne kusaawa esembayo be yasomesanga be bamulyamu olukwe, be yasomesanga bamwegaana, be yasomesanga baddukawo. Ba qualifying ati ba qualifying. Naye abo gwe olabanga bata qualifying Yesu be yalonda. Haleluya. Amen. As long as Katonda kyanoonya mu muntu kukkiriza kuweereza. Kibayita okuweereza obulungi si kubanga omwami yali clear nnyo, ali clean nnyo, ali perfect nnyo, ali fitting nnyo according to your standards. Fitting according to God's standards. Hallelujah. Abamufe boolawa abatulabako mu myaka emirala akusanga nti Kajoba okola kiki ekyo. Waliwo munnaffe omu yali abuulira olina gyatugamba nti noyo mwamuwadde ekidaala taaboonoonera ekkanisa. Lumu obwana obuto bwaŋŋamba lwaki mulonda abakadde b'ekkanisa nga temutwebuuzizzaako, nga temulonda bataata baffe. Kunze ffe tujje tubuuze ku mwe abaana abato tukole question eyo ebuuza abato abwana ne bunziramu bazaala mmwe. Ffe be bazaala ffe tumanyi oba basaba oba tebagira ki. Ffe tumanyi gye bwe bazaala mu kyalo ffe tumanya kubanga batulaga baganda baffe, batulaga ne bamother ba step ba anti ffe tubamanyi. Mwe mubamanyi? Abaana babimanyi. Abaana bamanyi maama ne taata lwe balwana kyani kya taata kyani kya maama babeerayo. At times babeerayo. Bamanyi n'omusajja ono ng'ayogera ebyalaavu ku church n'ayogera n'awanika n'omukono n'agaba omukisa obwana ne bwewooma buti. Ebuganda dadi tayinza kuba na mukisa. No way. Aliwo omukyalo muyaŋŋamba nti nze omwami wange bw'abuulira nsirika basirisiri kubeerawo ku entertaining, but I will never listen. I will never listen. Naye mwe najagala obategeeza Katonda yalonda abaweereza.
mukiddemu amina temaleeyo. Era abo boolabanga gwe tobaagala Katonda abaagala. Amina bannaye. Abo boolabanga nze era nabadde njogera ne bannange erinenga nti abo bonna be balonze awo musisyo ne babaddeyo abo nseetaga kubaagala. I don't need. Neetaga kukola nabo kubanga Katonda abaagala. Amina bannaye. Katonda yasiima n'anteeka n'akuteeka mu buweereza ng'akusiima tofaanana nange tofaanana n'oli buli muntu yefaanana ye. Katonda n'atukaralinga abalala bakambwe abalala bayombi abalala bagayavu abalala baki era kyova olabamu abali eyo abatagalatagala n'abaweereza abakadde ne mubatawaanya abasumba ne mubatawaanya. You are fighting osamba ku muwunda. There is nobody who can go through election ne bamulonda mu church nga Katonda yeebase. Oyo gwolaba mu kanisa si go wamulonda ani yamulonda. Mbuuza Katonda yalirida wange omuntu oyo ayitawo. Omwandiisi omukyava agamba nti Katonda takola nsobi. What we term as accidents are incidents in God's plan. Kivola bosirika basisibe kye lumu omusajja yaseka. Agati abantu bababuze mu kyaki. Aseka. Olaba mulonda mukyala wange. Babuze. Ekanisa igenda wa. Bagize ki? Naye Katonda bamubula bubuzi. No. Katonda akimanyi nti abamu bwe tubalonda mu bifo ebyo ye Katonda yamanyi omulimu gw'abakolamu. Yamanyi omulimu gw'abakola ki? Era njagala bawebaza mwenna abassamu ekitiibwa abakulembeze bammwe abo. Nze kyova olaba oba ompadde omusale gwe batumpadde nze seetaga kunsindiikiriza. Genda obuulire genda okolera omuntu bangamba tukuyita mu kanisa ffe n'emisumba tukwegayiridde ekyo kyokka kinnyiizaamu. Oneegayirira ku ki? Nze siri mupakasi. Nze najja Katonda yampita ndi muddu wa Katonda wemba wendi I have to serve. Base mwenna abaweereza banyaba baweereza. Weereza ng'oweereza Katonda. Abakulu b'abakyala kambagereri akagero naye mukawulire ne ku leediyo awo olwatu. Ng'omukyala omu ku Friday ng'eyajjo ampandiikira ebbaluwa ng'angamba I've resigned. Omuntu okugamba resignation. Nk'oyo okulembera abakyala ba wano bazibu sijja kuddamu era ssebo mulondo omulala ayita mangu olukiiko mbamazi. Ebbaluwa ngifuna ebimbi omulabirizi yali ajja kukyala mu kanisa yange ku Sabbiiti enkeera. Kera omulabirizi najja bwe yajja bwe nali nyanjula abantu ngono babadde ayanjula ne mwanjula eyali zayininze nenga nti oyo mukulu w'abakyala ba wano. Nakkiriza n'ayimirira teyandikoze eki. Naye omulabirizi bwe yagenda ebyaddirira byenkunyumiza n'aŋŋamba Musumba balwa nti bagifunye konzerwa. Tewategedde nti narizayininze. Nempita bawo nga atakiwulidde. Ssebo njogera naawe. Saarizayininze. Konze foshu ebbaluwa nagirabye naye teyabadde yange. Wakoze nsobi okuwandiikira omuntu omukyamu. Nze gwewandiikidde nti orizayininze sikulondanga kubeera mukulu w'abakyala. Wandiikidde Katonda singa nalaba balabi ngeno kopi. Nga wandikidde Katonda yakulonda nti mbimaze nandikikkiriza. Naye okuwandiikira nze sisobola kukuggyako kubanga mwaka Katonda yakulonda n'okkiriza omwaka muki. Kyogamba ogusibako lwampakako nze sinze. Ani agugusibako? Mukama yakulonda. Yalowooza nti ojja kuba mwesigwa. Kino kyokoze kimenya era nze buli nkola emirimu gy'obuweereza ngamba naye kyenkoze Katonda tayinza kwejjusa olw'okunnonda. Tandejjusa olw'okubanga nze musumba nga nze mubuulizi nga nze mukadde yannonda ku buwanika. Katonda teyejjusa. Mmanyi Bayibuli eteekamu ebigambo naye ekyo kiri anthropomorphic kya buntu. Omuwandiisi akiteeka mu buntu byaga nti Katonda neyejjusa yaga nti nejjusiza okukuza Sawulo kubanga tangoberedde. Yegamba nejjusiza olwa Isirayiri nasima olusuku naye mu kifo ky'okubala zabbibu lwabala yaki ya munsiko. Katonda oluusi anakuwala ng'atadde mu bifo ne tatuukiriza. Naye ekituleese wano
kujaganya olw'abantu abaweereza faithfully. Mbadde nsubira amina esingako awo. Faithfully. Nga baweereza bo bennyini, nga tetubakubyeko lukiiko, nga tetubeegayiridde, ne basavinga ekkanisa emyaka buli muntu gyasavinze, ng'akozesa ebirabo buli muntu by'alina. Bayibuli oneka nti yampa amaanyi. Amaanyi kitegeeza busobozi. Buli muntu amuwa obusobozi bwa njawulo. Tetuyinza bapaledinga abo banene tubateeka ku level yetya. Tetusobola kubanga buli muntu alina line we yamuyisa. Abakyala ne district council omusumba waabwe bakkiriziganyizza bonna ne bagamba twebaze abaweereza obulungi. Amiina. Munakola omulimu nga teyeekanyiza n'akola bimutamulagidde, ne batoola ssente zaabwe nga tetutegedde. Ne batoola ssente awo. Waliwo lwe nabuuza nagamba nti naye Lunyiize ssente oba azijjawa? Lunyiize nakugeeya naye nsonyiwa okuteeka mu samoni eyo, naye nakugeeyako. Lwe tuziika abaawo, ku mbaga abaawo, ku mulwadde abaawo. Rose sente zaffe zakozesa alina ezize. Kale whatever it is, olaba omukwano n'okwagala ekkanisa, kwagala abantu. Simanyi mulimu gwakola nakati nja muteekawo ijjijji afube okutunnyonnyola, naye nga buli w'omwetaagira waali. Abantu bonna n'abakadde waliwo omulembe ng'abakadde bavubuka bajja ne mu kuzika nga bataddemu empale nnyimpi n'ebigatto ebimpi, abeera ne ttayi mu bulago ne Bayibuli mu nsawo. Ani yabimugamba ebyo? Ekimupika kiri munda mu ye, kiri munda mu ye. Saagala kukoona ku balala bangi bye bakoze wano, kubanga bambayinza obutaagala mbikooneko. Saafunye permission kwogera ku Kasibantu oyo n'omukyala, naye kaire bubuulizi mubakubira amiina ey'amaanyi ddala. Sebo Kasibantu n'omukyala ku lwa Central Uganda Conference, abantu bano bakwongera amiina. Ku lw'abasumba bonna benkulembera n'abawummula edda bakwongera amiina ne maama. Ndese bulesi obutoogera kyemmukubisiza amiina. Obaoliawo bw'ananzikiriza nnakibabuulira olw'eggulu. Omukadde ono Ssenkumba sibitegeera nabitegeera, era mbasaasira, naye neneebaza Katonda abagumya ne batuulaawo ne balaba ebintu nga bigenda mu maaso. Tuli kye tuli nnyo mu buweereza olwa Ssenkumba wano banayitaaga amiina yennyini. Wonderful. Wonderful. Tulina Mukasaawo omusajja ng'asula eri akola kitebi. Kika ky'omulimu gwe nali nkimanyi, oluusi atambuza bigere, oluusi atuuka yenna baba. Simanyi bye babikola, simanyi bantu abo bakola bintu byabwe. Omusajja yali avuga mu bazungu, omusajja wa bbeeyi, simanyi n'engeri gye yabikolanga. Philip the humblest, very humble. Katunula bwakozesa abantu naffe pala tugenda maaso, ne ba Philip nabo bagenda ludawa. Naye agambye nti bwe tuweereza obulungi tetufiirwa. Kansome Bayibuli eyo bw'ekyogedde, yagambye nti kubanga abaweereza bamala okuweereza obulungi beefunira obukulu, obuki, obulungi n'obugumu bungi mu kukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Amiina temala. Abantu bano obuweereza tebubasaze nabo. Obuweereza bubongedde obugumu. Obuweereza bubongedde amaanyi. Tweyanziza bakadde baffe olw'okuweereza obulungi. Ne mutuuka n'ekiseera kino nga mukyala. Omukyusa omulala yawandiika bw'ati, sentence yemu yagiwandika bw'ati, kubanga ababa bakoze obulungi mu budyankoni, yabuyita budyankoni, mu buweereza,
bafuna ekifo ekya waggulu era baba n'obuvumu bungi mu kukkiriza ku bwa Kristo Yesu Mukama waffe. Obuweereza butwongera bugumu. Nyirwa lugamba nti buli muntu lwampeereza angoberera. Gye tukoma okubeera ku kyoto, gye tukoma okubuguma, abantu bano gye bakomye okuweereza Katonda, 1 bayinza okuba nga bafunye ekitiibwa ku nsi, bayinza okuba tebafunye kinene naye bafunye obugumu obw'okukkiriza. Lumu nagenda kusabira omukadde omu nga mukadde ddala naye ng'ali awo wansi mulwadde nnyo. Ngenda okwogerako naye ebigambo naye nga ndaba omubiri guganye n'obulamu ndaba bugenda. Emugamba mukadde, njagala oyongera okunywera mu Mukama waffe Yesu. Kyannewunyisa omuntu gwe nasanga nga mulwadde ennyaka 5 n'amwenya mu buzibu obw'ekitalo. Omukadde yamwenya, kanisa n'amwenya. Yali tayogera, namusimula, namusosonkereza okubayo kyayogera, n'agamba bw'ati namusumba nakyuka eyo mu mwaka gwa 48 banjawula mu mwaka gundi nembeera mu kkanisa eno. Nsobola okugwa kati, nsobola okunafuwa kati, olumbe terulina busobozi bunzijja mu kukkiriza. Bulina obusobozi bumu kulumya mubiri gwange, naye nze ne Yesu wange tuli omuntu omu. Haleluya. Agambye nti bwe baweereza obulungi beeyongera buki? Era nze bwe mba ngenda okugatta bagole balonda be namugaseeko ekibuuzo gye kiri kubuuza nti mu kanisa okomazemu ebbanga ki, olina buvunaanyizibwa ki mu kanisa? Oli kasaddamu nti sirina. Nga mmanya nti ono tukyalina ekizibu, munafu. Si kimwatulira nnyo naye mmanya nti buki, manya nti awo mulimu munene. Omuntu ekkanisa okuba nga temulabye kuweereza n'alinda bamulonda alyoka aweereze. Basebo obuweereza butuyamba okuguma. Obuweereza lwaki butuyamba okuguma? Gye tukoma okuweereza tubanga abali ku kyoto, twongera okufuna akabugumu, twongera okuyiga Bayibuli, twongera okulaba ebyamagero, twongera okulaba amaanyi ga Katonda. Bano basenoga bibala nenzi. Naye eriyo betulonda nga tubeegaira bwegayirizi. Naye naga nti bafuna obuvumu bungi. Munkyuse endala agamba bwati, kubanga abaweereza obulungi bafuna ekifo ekya waggulu era baba n'obuvumu bungi obunyweza okukkiriza kwabwe mu Kristo Yesu. Basebo ne banyabo, kuweereza obulungi. Abaweereza obulungi nayagadde okubuuza, okuweereza obulungi kyekiki? Kwe kuweereza ng'omuntu aweereza. Kale katusomeko mu kyamateeka 11:13. Kwe kuweereza obulungi. Njagala okukikulagako 11:13 kyebayita okuweereza obulungi. Ekyamateeka 11:13 agamba, awo oluvannyuma bwe munaanyiikiranga okuwulira ebigambo byange bye mbalagira leero, okwagalanga Mukama Katonda we n'okumuweereza, underline, n'omutima gwammwe gwo n'emmeeme yammweyo. Agamba nti abaweereza Katonda kye bayita okuweereza obulungi be baweereza n'omutima gwe gwo, n'amagezi ge ggo, ne famire yeyo. Nalabako omuweereza omu ate yalina mu kuweereza mirembe gyadda nga tukyali mu Central Uganda Field, nga sente ze bamuweereza okutambula mu district kasita ziggwawo. Katugeze bamuweereza emitwalo 8 as transport, beziggwawo ng'alima omusanga mu Bbiringanya. Musanga munye mwetu wange ekkanisa zintambuza zagize eki kati wayagadde entambuze z'abaana bange. Aweereza naye aweereza omutima gwe tannaba kugukola ki? Omutima gwe gwakwegayirira. Agamba twetaaga Katonda kyayita okuweereza obulungi be bantu abaweereza despite challenges, problems n'ebirala bingi, naye nga baweereza. Be bakadde bano naffe twagala tubakoppe. Bameka bagala tubakoppe.
Zirange munnange era ngenda abalitayalinga nga nze bakulembera mu mukolo gulitayalinga nga Mukama yebale. They have gone nicely. Basavinze bulungi eriyo abasavi abagenda mu butuufu ate eriyo ababivaamu n'owulira nga gundi ate bwe yakaddiwa n'ayonooneka. Passion for God's work. Omuwandiisi omu yawandiika mu Lungereza nti the highest achievers in any field are those who do it because of passion, not duty or profit. Abakola ebintu si lwa kufuna maki. Ne baba oli ali mu kwaya ng'ayimba lwa ssente era ajja kubikyusa abikole bulala. Mwe abakadde tubasaasidde mujja kuwulira ebifu. Ennaku ezo waliwo gye nagenda myaka ng'ebiri abakadde nga bayisiza ekiteeso era bakinyanjulira ne bagamba nti Musumba naffe ng'abakadde tusaba tufune sitting allowance kubanga tulwa nnyo mu nkiiko z'ekkanisa. Twagala ng'amasomero bwe gatula ekkanisa naye ekola ssente. Lwaki leko kyaki tetufuniranga ku kasente? Konze ekyo ate kyetagala paka ku general conference. Bassebo ne banyabo aba highest achievers be bakola omulimu nga bakola kibanaye nga bagwagala bavuga emmotoka zaabwe bugaali bwabwe ne bwa ensimbi zaabwe tebalinda birala. Bulijjo manyumiza gye nagenda mu kanisa ng'ekiswa kiridde ekkanisa ye buli nnaku bongezayo ettebo ya Sabbath school. Ekiswa kizimbye nnyo. Nembuuza badinko ni kiki ekigaana okujjawo ekiswa nti ne bwe tukijjawo era kijja. Kiki olwo kye tuyinza okukola kyetaaga nankani obutwa obutta ebiswa. Konze lwaki temugula nti omuwanika yagaana otuwa ssente. Namwe abawanika n'omugaanira ssente bitaliimu k'okuba. Nabawanika nabo bakusubira. Kati ekkanisa bagiri omuwanika agaanye okutuwa ki bannaye. Ne mufukamira ne mwegayirira olw'essente ez'okujjawo ekiswa. Kati ate bonna nga bafaanana. Omuwanika agaanidde ssente naye nga bano ne mbabuuza nti ambusha agula ssente mmeka nti kagula 1,500. Kati tutawaane n'1,500 ewuwanya ekiswa bwe kiri gyewuwo teri muntu ali redde kuwaayo 1,500. Okola ng'akola duty. Kikola kibwe nve wange nenga nti wali tugenda kuuta kanisa naye kanguleyo kavimu kano kanguleyo ntambula nja kubegayirira bano bagambe bamale gasabira ki brush kino awo twetaaga brush eno kiki ekikiriko ekyo. Ekkanisa kasitebera n'abantu nga bakwegayira tetuyinza kugenda mu maaso. Mother Teresa ono si Museveni sidi naye yawandiikanga ebigambo ebirungi agamba holy living consists of doing God's work with a smile. Doing God's work with a what? With a smile. Lwaki tukwegayira? Lwaki otunula bubi? Abange nabadde nsoma kitabo Steps Christ kigamba abange mwabaweereza mutunule bulungi muleme kulaga nga Katonda omuzibu. Muleme kukaabakaaba ne mukabakaba ekanisa etwavuwaza tulina kino n'okaabakaaba olwabalo n'okaabakaba. Please gurume faces muziveeko. Nze maama nabyesonyiwa tunanyiiga ku planet eno tunagimalako. Guwasanga yayina emirembe gwakaabakaabira ewuwo kaabiraani. Ensi gy'otunulira gwe okaaba eno gendako ew'omuntu omulala owulire byakaaba. Ne boyita abagagga gendayo omukwata omuzze ebbali muga nti wange oli ku kaweweevu. Leka mwana wange ensi eno nagitegeera. Tuweereze Mukama n'obwesigwa. Haleluya bannaye. Nga twagala with a smile. It's not what you do but how much love you put into it matters. Mukwano kigwotadde mu kwagala ekkanisa. Olituta siringi 10 beddu tusimbe ekkanisa Lutikko. Otuwetire otyo omutwalo beddu. Ettaka liri eri Bukomero gye walireka balibba batwala. Ente ze wateekayo batwala. Gye waziteeka buli efe bayiyo. Ennamu ebayooli. Mubitegere byenjogerako. Ebyo bikulemye okugamba nti kankole bwe nebaza omuntu omu yagambye n'ategeeza ekkanisa n'agiga nti waliwo wano akafo kagula tukagule tuteekewo ekkanisa.
abakanisa ne bakirintanya ne bakirintana ne badde manju ne badde mabega ne badde mabega ne badde mabega ngamba neiba nange bananga kantu bajja kukatwala ate kali wasava singa tekuba ne kanisa bwe yalabe bagalangatana mukadde wa kanisa awantu nakane ono sijja kubasobola naddayo ku kibanja kye n'atundako ettundutundu n'agenda asasula ekifo ekyo polotuli yabadde agenda okutuukawo ng'atunda bbiri zombi n'azigula n'afuna n'ekyapa kyabyo n'abigoba n'abadde ne mu ofiisi ng'aleeta kiramba n'aga nti bino kino njigulidde ekkanisa ya Mukama egende mu maaso. Ate kambategeeze ne bwono abo be bakadde abagala ekkanisa abagirowooleza. Lumu nagenda awantu mu sitationi emu bwe twali twogera omuntu omu n'ajerega n'agamba naye Musumba Kajoba wanaawe wa union naye bulijjo union eriruddawa kanisa kyetukoledde ki? Kanisa terina kyekoze mu mulembe gwammwe, temulina nnyo kyemukoze kiri awo kitegeerekeka. N'ajerega ali mperekedde bakama bange naye omukadde omu mu myaka alinga Ssennoga oyo bano n'awanika omukono n'agamba nti Musumba tokiddamu, nze mba nkiddamu. Mmwe abavubuka mukoze eki? Eno ekkanisa gy'ovuma gy'ojerega nti twazimba katono, ffe twagizimba mu mulembe gwaffe nga tulimu abantu 7 ne tuzimba ekkanisa eyo yali esinga ettaka lino lyabwe ffe twaliwaayo, ffe twazimba ekkanisa eyo, mmwe musomera, mmwe mujeregera. What have you done? Ng'ojjeko okuba ku masimu ne ku kompyuta mukoze ekyo eby'omulembe gwammwe muli kuzaffu ku muteeterera ne ku ttaka. Nange yali agenze n'abakulu ngaki come on bassebo ne bannyabo nga tonnaba kubuuza ekkanisa kyekukoledde, weebuuze kyogize eki? Kasita tolaba kyekoze ekkanisa naawe kyolaba kukusindiikirizibwa kukuteeseza kisiteeso genda omutwe gayiririre. Nedda. Omusajja omulala yali ng'awandiika yaga nti abantu abanaaweereza kati abaweereza obulungi era kyenkyaliko kyenjagala okwongera okunyweza be abaweereza. Tusomeko mu Bafiripi 2:9 abaweereza obulungi benkyagezaako okukubuulira nga tumaliriza abantu bano abatuweereza obulungi. Agamba 2:9 agamba bw'ati, agamba era Katonda kyeyava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya eririsinga amannya gonna, buli vvivi limufukaamirire, ng'erinnya lye Yesu. Kristo Yesu yakkakkana kiwanvu nnyo mu buweereza bwe n'atwala ekifo eky'omuddu. Njagala kuggyayo omuntu omu wano kye bayita okuweereza obulungi. Bayibuli eraga nga Katonda tawaanawaana. Nina ennyiriri eziwerako ze sijja kusoma nnyo. Okusinziira ku nkula ya Katonda yagaana okuwaana omuntu. Bw'osoma essula y'e14 olugero 18 ekyo kitabo kya kubala alaga nti Katonda tasobola kumuggyako omusango omuntu aguliko eyo ennekya ye, bw'oba wabbye oba wagize eki, wayenze oba wakoze otya. Bw'osoma ekyamateeka 10 olugero 17 lulaga nti Katonda talya nguzi, ojja bisoma mu biseera ebirala. Mu kubala 23:19 aga nti Katonda si muntu okulimba. Naye lwaki mu kitabo kya Yobu avaayo n'ayogera ebigambo ebyewuunyisa nga bino? Agamba bw'ati, bwe yali ng'ayogera nga boogera ne Setaani, akozesa ebigambo bino.
agamba ovaawa era omusanvu mukama agamba sitaani n'amugamba nti nveeyo nvakuddingana eyo neruyi olwomunaana mukama n'agamba sitaani nti olowoozezza ku muddu wange Yobu. Members, underline. Agambye Katonda n'asinziira mu ggulu n'atunulira ennamasuba n'atunulira ennajja nankumbi nga yeye yawaana yatendereza nagati bw'otunuddeko ennamasuba eriyo omuddu wange ejjaaka. Haleluya. Abeka bagala Katonda nga yaboogerako zinange nandikyo ng'olukiiko luli eri mu ggulu kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu naboogera nga boogera olowoozeza ninayo omusajja wange. I love that. Mwabaweereza obulungi Mukama abayita basajja be abayita bantu be temufiiriddwa mwefunira obukulu kyagambye muli bantu be. Agamulowooza omuddu wange kyava agenda mu maaso bw'amala omuyita omuddu we nga nawe oba okyagadde kyava te Katonda yennyini mu bigambo bye aga nti kubanga tewali amufaanana mu nsi. Tukikubira amiina. Tokolanga ebintu olw'okufaanana abantu. Olwaleero ekituleetedde obuzibu ababadde basoma lesoni mwagirabye n'abagituyigiriza ku leediyo mbawulidde ekimu ku bitusudde mu mabanja kufaanana baki balala. Gundi avuga motoka eno nange kakole kino, gundi yaguza olugero luno nange kakole kino. Agambye tomanyi nti ono omusajja tewali amufaanana mu nsi. Omukazi ono wadde abakazi gye bali mu maka teri amufaanana. Eggulu erimala lyogera bwe lityo ku nsi ebyange nga bigize eki kubanza ekinkozesa obuvuyo kufaanana balala. Ekikukyusa akawunti mu ofiisi mwokola kufaanana balala naawe olyeko ozimba kufaanana baki balala. Waliwo omuwala eyaŋŋamba nti owange nange mbikooye kanyendeko ng'abalala benda. Kati tayenda lwaki ayenda kubanga abalala bakola batya abalala benda. Wali ofunye ekisiraani ng'osula mu hositeri oba awantu banno bonna ne bakulekawo n'osigala mu bwomu. Naawe olwadde ki noga nti owaye kaŋŋende nfaanana abaki. Naye Katonda yennyini mu kulaba kwe atawaana agamba omusajja tafaanana baki. Naye wulira ebyamwogerwako omusajja ono omuddu we agamba nti era agamba nti omusajja eyatuukirira. Okutuukirira kya Luganda Yusufu. Katonda agamba nti atya nti omusajja yakola atya yatuukirira. Fe abamu tutuukiriramu otuukirira mu kino n'ototuukirira mu kino. Bulijjo abo lwe mbulira lesoni eyo mbajjukiza awantu we nabeera ng'omuliwo omusajja akyasinza ekisa ku kyalo nga waakisa okumanya waakisa nga yatwala emmwanyi ku kyuma yatugolera ebyennyanja omutuma n'engege n'omutuma n'enkejje mu katale n'agenda n'azireeta. Bw'aba agenda ayita ŋŋendayo mulina kye mwagalayo oyo taba mulungi oyo si waakisa. Bw'aba atabonaga nti abeeyo gye muli n'akyama n'ababuuzaako si waakisa. Wali singa bakubuuza abalina ekisa ekyo nze sibamanyi nange sikirina. Naye ekyanneewuunyisa omusajja ekisa nga yatuukirira mu kisa n'ensi yenna. Lwaki? Buli mwaka nga wasa omukazi mulala. Ekyo ne kintegeeza nti teyatuukirira 100 yatuukirira mu kuhambonesa eno jajja mu bantu naye awaka alabika alina ekizibu. Gwe wasa otya buli mwaka? Tulina abantu ekitegeeza ku kyaki wano abeeraga nga abaagira ki naye ng'ekaba ezibu. Omwandiisi omu yagamba some women lwaki nkyogere kunaku lwabakyala naye nkireka ekyo kubanga kibadde ng'ekisembedde okumpi. Some women behave as angels at church but devils at home, but including men. Nabo bayinza okukola ekintu kyekimu. Ye yali awanika ku bakazi yali biased. Some men behave as angels at what? At church. If you want to understand them, go where? Angels. Hallelujah.
Haleluya. Abamu n'omukono gwalemererayo. Haleluya. They can give money to anybody at church. Ninga abana bete basoma. Nazayo wa muliraano ng'owuta mugize eki. Bafa ne bakaabaawo bulijjo mbabulira okufa katono okuzika kwali kutulemya wano. Nkazi akaaba omukaabi omupya najja ng'ate ye mukaabi alinga omupangisi. Ondekeddaani nze nfudde yagira nga n'asaala. Kati namwandu gwe tuyita omutuufu n'asirisaamu alaba omukaabi ono enkula empya kyo kikaaki. N'agamba abaana bange kati oyo alye buyindi tadibye, alye buyindi avaayo atya? Ndabye wewe buyindi adibye, animositera adibye, webimuza adibye, nfudde sina kyakola. Omusajja ono yamanyidde ennaku yange yantegeerera. Kati ono ekimusirisa okukaaba ng'owuwe baamugobye mu ssomero n'ebibuuzo bigenda kutandika nga tagize eki. Naye waliwo n'ali ewuwa, waliwo n'abasula mu hosite. Omusajja ono tulaba ng'omulungi, kati olwo si mulungi. Naye Katonda tasobola muwaana. Ono teyatuukirira. Yatuukirirako oludda lutya? Oluyamba public. Tayamba bewuwe. Olufukamirira buli muntu yenna ku kyaki, wewe tamufukamirirangako. Ne buli gwasanga ku kyaki nafukamira naye takikolanga nako. Kolo gye nagenda mu maka omwana n'ageya. N'agamba nti oyo mami. Bwabaawo abantu ng'afukamirira nnyo ddala. Era bw'obutuna abumuleetedde kubanga wabaddewo. Bwe sibaawo wa werise gwe maama bonokaaba kama tunakukolera ki? Oli mwana muto nawe tugerekera bugerekezi konze. Naye Yobu yakola ki? Mu bitundu bye 10 n'akola atya? Mu birabo n'akola atya? Ebyo byonna bituukirira. Ayongerako ekirala, yatuukirira era ow'amazima. Owaki? Bwe bakutumanga omuntu w'amazima olwaleero weetaga kumunaabako ddagala. Amazima oyagala okutegeera amazima bwe gakendedde, si bwe gataliyo, bwe gakendedde okwatanga simu z'abantu. Amazima gokka gakufiiraawo ku ssimu nga ne mukazi we yakutuuma erinnya gaboggola kiri ku ssimu ye. Ojja kusanga nga mu ssimu mulimu entry erinnya nga we bamuyise Mukasa, naye nga Mukasa ye omukyala akimanyi nti yonna Mukasa. Entry ya mukazi naye nga nanyiri omusajja. Amazima mu ofiisi ku mirimu ku claim. Yesu jangu ku sabbiiti ku sawa ya divine. Nemeka bakikkiriza ekyo kyekinasingako. Naye najja ku Mande nga twazeeyo kukola. Naye ajja kinnyonnyoka. Ajja kutwala mu mabale. Ow'amazima. Wulira ekirala, atya Katonda. Haleluya. Atya ani? N'asembyayo ekigambo. Eyeewala obubi. Njagala kwebaza nnyo Katonda. Kubanga ffe waffe wano mu kkanisa ffe mu disitulikiti yaffe ey'Enajja Nankumbi mu ndaba eyaffe tulabanga abasajja bano n'abakyala batidde Katonda, baagadde Katonda, baweereza Katonda, bakoze ebintu eby'enjawulo. Era njagala kusaba nti ffe gwe nange tugoberere ensonga eyo. Ekinewunyisa kye kino, omuwandiisi omu yagamba nti Katonda kirabika ekkuba erigenda waggulu yaliteeka wansi. Owulira essekeno beterikkiriya, ekkuba erigenda ludawa ate yaliteeka ludawa. Bw'osoma essuula eno gy'agambye, agambye mu Bafiripi eyo 2
mwe mubeerengamu okulowooza kuli okwali mu Kristo Yesu, oyo bwe yasooka okubeera ekifaananyi kya Katonda. Teyalowooza kintu kyonna ekyegomba ekyenkanaka ne Katonda, naye yejjako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'obuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu. Era bwe yalabikira ku mutindo gw'obuntu ne yeetowaza nga muwulize okutuusa okufa okwo ku musaalaba. Era Katonda kyeyava mukola atya? Gye yakoma okuweereza Katonda, gye yakoma okukka wansi, kyeyava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna. N'alangira nti buli vvivi limufukaamirira erinnya lya Yesu ery'omu ggulu n'eby'oku nsi byonna, era buli lulimi lwonna lwatulenga nga Yesu Kristo ye Mukama waffe, Katonda waffe aweewenga ekitiibwa. Gye tukoma okuweereza, Mukama gy'akoma okutuwa cepe ezigenda mu bakabaka obw'omu ggulu. Abasajja b'Erisa lumu baabuuza ebikwatagana ne Erisa. Oli bwe yali amogeranga nti oyo Erisa mutabani wa Safati eyafukiriranga engalo z'Eriya. Olaba buweereza ye bwava wansi n'afuuka nnabbi oluvannyuma lwa byonna. Nsaba obuweereza bwaffe bwe tuweereza butuse mu bakabaka obw'omu ggulu. Ellen White alina ekigambo ky'awandiika awantu agamba nti Katonda atuwa ebifo n'obuvunaanyizibwa ng'ekigendererwa kye bituyambe okutushepinga olw'obakabaka obugenda okujja. Nze nsaba obuweereza bwammwe abakadde abantudde wano mu maaso n'abakyala butuyambe okutuuka mu bakabaka obw'omu ggulu. Butuyambe. Emeka baga nange nsaba obuweereza bunyambe. Muyimirire tusabe ku nsonga eyo yokka, tukyagenda maaso n'okusinza naye tusabire ensonga eyo. Obuweereza kabutuyambe. Obuweereza kabutuyambe. Katonda kitaffe ayinza byonna. Ffenna twegomba obuweereza obulungi obututuusa mu bakabaka obw'omu ggulu. Abakadde bano n'abakyala, abaami n'abakyala, ffe mu maaso gaffe baweereza bulungi. Era naffe singa tubalina buyinza bulangirira twandirangiridde nga bwebalangirira Yobu. Naye gwe alaba mu kyama bw'olabayo omuntu atatuukiridde nga alina ekimubulako, Mukama kimutereereze mu nnaku zino ezisembayo ez'obulamu bwabwe. Ninga ekkanisa tusanyusa okubalaba nga bajja wano n'abajjira ku bugaali bakekejjana naye bazze. Nkwegayirira Mukama yongera okubeera mu bulamu bwabwe, yongera okubeera nabo, yongera okubatereeza, yongera okubajjanjaba endwadde ezibatawaanya bambi. Twandyegombye nnyo obukulu naye nabo buleeta endwadde nnyingi, endala zirina eddagala endala tezirina. Bwe tukula otuuka ku ddaala nga n'omusawo tapapa nonyonyola ate naye n'ateebereza byamanyi byateebereza nti bye bikwata abakulu, usinga si kyekikuluma. Tukwegayirira, kkiriza ng'ekkanisa yaffe mu busumba buno tukwebazizza olw'okujjanjaba abakadde bano. Abantu bano baweereza bulungi ne bazimba amakanisa ne bawaayo ettaka, ne bazimbira abasumba amakanisa amayumba gaabwe ne bagakomerera, ne batonera. Tulabiridde ffe ng'abasumba nnyo nnyo nnyini nga tebeekanyiza. Ne bava mu maka gaabwe nga bajja okutulambula naye gye tubeera yonna, ne batusanyukira, ne batuziikirako, ne batubeera mu mbaga z'abaana baffe, ne babeera mu byonna bye tukola. Basajja bano n'abakazi balambudde, baziise, bakoze emirimu mingi. Ettaka kwe tuli be badiwaddeyo, be bazimbye amakanisa, nakati bakyaweereza ne mu bukadde buno nga batudde wansi, buli lwe balaba omulimu bagukola. Nze ne bannange ffenna abali wano nga tetuli mu ttiimu eno twegombye naffe ekiseera kyaffe tubeere mu ttiimu eyo. Abavubuka ffe abaliwo mu mulembe guno okusoomozebwa Mukama okukolera ekkanisa yo. Ng'obudde bukyaliwo Mukama nga bw'agamba nti mukole omulimu ng'obudde bukyali misana. Ekiseera kituuka ng'ombi tegukyasobola bikola, bano baabikola nga babisobola. Naffe tuyigirize ng'abavubuka mu kkanisa eno n'abantu abakulu ffenna abali mu buvunaanyizibwa tuleme kuswaza kkanisa yo. Waliwo okutya ekkanisa eneefaanana etya enkeera nga bano bavudde wano. N'olwokuba gwe nannyini kkanisa eyatuwa bano nga balina ebirungo ebituufu, ebirungo ebyo bikyanule ng'obituwe tulabire ekkanisa n'emirembe. Twagala nga bano bakyali mu nsi eno ey'abalamu balabe ku bintu ebikoleddwa mu mulembe gwaffe ogwa .com naye nga bya mulembe ddala.
Situagala abantu bano bagambe nti kanisa yaffe gye twalwanirira twagala bagambe nti Mukama atukoledde ebikulu nga balaba ekkanisa esituse. Abakyala bano abateesesa omukolo guno nga bawadde ekirowoozo kirungi, weebale kubawa busobozi obuleeta omukolo guno ate ne baguleeta wane n'amasuba. Tebagulese kubanga balina kye banoonya, tebagulese kuba balina ensimbi ezifikiridde, bawulira omuliro mu bulamu bwabwe nga baagala okusiima abantu bano ng'obudde bukyali misana. Kyemwasabira abakyala abo n'amaka gaabwe ogawa omukisa. Enkiiko zonna ezitudde ne ziteesa ku nsonga eno zibeeremu, omuntu aleme kwejjusa naye asanyuke olw'obuweereza buno. N'ekisembayo mu nsonga eno, twagala buli mukadde ali wano, buli muweereza ono ali wano ne famire ye tutuuke mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kiddira eri bano okuzimba amakanisa abantu abalala balokolebwe ng'abaana baabwe bagenze mu geena, ekyo kireme na kulowoozebwako. Bw'olaba omuzzukulu w'abantu bano b'abaana baabwe nga mulimu abanafunafu, olw'omukolo guno basikirize bawalule mpolampola batuuke mu bwakabaka obw'omu ggulu. Bano bakadde bazze banyigirizibwa mu mubiri, naye waakiri okujja kuwano kufuuke na ku treatment, baddeyo nga bayinza okuwa obujulizi ti be twasinzizza kyasimbudde ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.